Edi muntu ayina engalo ze zonna nga bwe mbateereddeawo mu vidiyo. Ekyabatulemesa okubeegattako ye propaganda. Leka bannayuganda babayimirire nammwe mu nsonga ez'amazima si ez'obulimba. Buli lwe mutomweza abantu ne bagwamu essuubi, emitima ne gibaggwamu ne babizuula nga bya bulimba, kyova olaba nti ne bwe muba mwetaaza abantu beesuulirayo gwa naggamba. Kituufu waliwo ensonga entuufu, Edi Mutwe yeetaaga okufuluma ekkomera, naye temusobola kukozesa bulimba. Edi Mutwe kituufu yeetaaga okufuluma ekkomera era feri Edi Mutwe. Ne muleme kulimba abantu nti Edi Mutwe engalo ye baagitemako, engalo ze zonna zirina. Ekituufu tusaba afulume ekkomera kubanga ekkomera temuli kalungi. N'abaamusiba bannamawulire be baakuba tubasaba bamusonyiwe kubanga tetugenda kwekubira ku sayidi emu. Efujja abaana ba Nuupu mulikola ku bantu. Ekyo kituufu. Mwefuula abatakwatwako ne mukuba abantu makubo gye muyita muyimiriza amamotoka ne mwetwala nti mwabafuga eggwanga lino. So ekituufu Edi Mutwe tusaba afulume ekkomera era bekikwatako mu mutemangu. Naye ekyokugamba nti bamutemyeko engalo ze zonna zirina, mulekerawo edit. Mulekerawo kufera abantu babeegatteko ku lwa false information. Tuyimirire ku mazima nti ekkomera si kye kisaanidde okubeeramu Munnayuganda. Yenna gwe yasobya amusonyiwe ate tusooke kwetondera abantu kuba waliwo abaamuvunaana. Abaavaayo ne babasaba okubagulira kamera zaabwe n'okubeetondera nga mubakubidde emasaga ne mwesuulirayo gwa naggamba abo bantu gye bali era nabo badeservinga freedom. Tubeetondera bannyabo ne bassebo bannamawulire ebyasoba musonyiwe omwana wa kitaffe ayenjebuse. Nammwe agagwa Nuupu agakozesa propaganda nga mweditinga engalo nti baagitemyeko, nammwe mweddeko mulekeraawo okufera abantu. Struggle ez'ekifere twazikoowa kyova tetuyimirira nammwe n'enkyukakyuka tujagala. Museveni must go naye Kadingo si yalina okumulipulesinga no. Twetaaga omukulembeze omulala alimu ensa so n'atambuliza abantu ku propaganda naye yajja okunoonya ensimbi mu musaayi. Kati ekyo nakyo mukitegedde. Mutusanze tulaba. Abeetaaga okugenda ebweru nze gwe mulimu gwenkolera Katonda gwe yampeeramu omukisa. Neetaaga bawala na balenzi genda kukola ku bisaawe by'e Dubai. Salala ali $1,200,000 mutono naye ng'otambula mu bwangu. Toweza wano weeks 2. Leeta passport yo okole interview. Omwana w'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 4. Sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Kale nnoonyaako ku nooti 767-621-51 oba nooti 746-52-44-18 ogenda kuba onfuna butereevu Calvin Kayanjawo.